Kampala yine gombola 5 nga kusono kuliko ne Kampala Central era ngeno gwe mutima gw'ekibuga anti mwe musinga ebyobusuubuzi ebitongole bya gavumenti ebisinga amaka g'obukulembeze bw'eggwanga amakulu n'emirimu emirala egy'enkizo era etunuulirwa nnyo mu byobufuzi by'eggwanga. Kampala Central wadde oyinza okugamba nti gwe mutima gw'eggwanga kyokka erina ebizibu kumpi bye bimu n'ebitundu ebirala okuli obwavu, ebbula ly'emirimu, emisolo egisusse ku basuubuzi ssaako enguudo embi mu bitundu ebisinga. Ekitundu kino kize kikulembera abakulembeze ab'enjawulo okuva mu bibiina by'obufuzi ebitali bimu nga ku bano kuliko Ssaalongo Sserukwago nga yali wa DP, Captain Francis Babu owa NRM ne Muhammad Nsereko abadde ku kisanja kino kye tumalako. Mu kisanja kino ekya 2026-2031 abantu 16 be bavuganya okukiikirira Kampala Central mu Paalamenti era abalonzi bagamba nti bakutunuulira nnyo ebigendererwa by'abavuganya. Kibuga kyalibadde kyetaaga omuntu ng'amanya ensonga z'abannakibuga ng'ate ng'alina obusobozi obuddukanya ekibuga oba okyawula mu maaso. Kiraga omuntu anategera omuntu wa wansi ng'omutembeeyi, for example ng'omutembeeyi owa taxi owa bodaboda. Ab'enkizo mu lwokaano luno ye minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda ng'ono yakutte bendera ya NRM era akakasa nti yasinga okutegeera ebizibu bya Kampala kubanga mwakulidde era azze ng'alondoola ebizibu bya bannakampala. Kampala ebisinga obungi mbimanyi kuba ndi munnakampala ate era mbimanyi kubanga ninamu nange abantu abange ab'omunda abasuubuzi era walaba nga bagenda okwekalakasa ku bya influence navaayo nga beebuza lwaki Hajati avuddeyo ate si minisita wa trade ate si ki neze nasooka okukwata ku basuubuzi ne bagaa temwekalakasa netugenda omukulembeze w'eggwanga. Ono agamba nti yalina eddagala ly'ebizibu bya Kampala okuviira ddala ku bbula ly'emirimu kubanga alina enkolagana ennungi ne gavumenti gy'alina okubasakira. Enjawulo gye nnina nti ndi mukyala mukozi, ndi mukyala awuliriza, ndi mukyala atayawula mu ddiini, ndi mukyala atasosola mu mawanga, ndi mukyala akola buli kimu era ndi down to earth, manyi nti neetoowaza sobole okubaako ne kyenfuna mu bantu. Bwe ntuuka mu bantu nfaanana nga bo. Ate ye David Lewis Lubongoya akwatidde NUP bendera agamba nti azze kukyusa mbeera z'abantu mu Kampala Central. Enda kulwana nnyo tulabe amateeka agakolebwa mu Paalamenti gajuna gayamba omuntu wa bulijjo. Lubongoya nga yisaba abawandiisi b'ekibiina kya NUP agamba yasaanidde era ategeera bulungi ebizibu bya bannakampala byazze okugonjoola. Bw'olaba abantu baffe embeera gye babeeramu gye balegadde okubeeramu olowooza si ye gye balegadde okubeeramu, so embeera yaabwe yeeraga bwerazi kyetuze kubawa essuubi okubalaga nti byonna bisoboka, embeera esobola okukyuka. Aidan Nakuya akutte bendera y'ekibiina ki Democratic Front agamba nti ky'ekiseera bannakampala bazuukuke balonde omuntu omutuufu anaabakiikirira mu ngeri etuukiridde. Nakuya azze okuyimirira n'okulwanirira ensonga ssematusonga 5 ez'obwakabaka bwa Buganda omuli okukuuma n'okutaasa Namulondo ng'ensonga namba etya namba emu. Ekyokubiri Nakuya kyazze nakyo Kampala Central Business District emisolo gyonna nzize nga ngenda okutebolinga bill before Parliament egamba nti small and medium income businesses or enterprises abantu abaagala ozitandikawo babawe tax free holiday at least ya myaka emeka 3. Ono nga yaliko kansala abavubuka ku lukiiko lwa KCCA agamba nti omukululo gwe gweyogerera era amanyi waatandikira. Nze Nakuya nali mbeddeko kansala w'abavubuka myaka egyo 5. Abavubuka ne bafuna emirimu, abavubuka ne mbalobingira abamu ne bafuna ne pikipiki, abavubuka ne mbalobingira abalala ne bafuna ente. Nze buli chairperson ku kisanja kyange w'abavubuka eyannonda nze muntu eyasinga okulwanira ensonga z'ettaka. Tulina ettaka ly'abalema nga balibba Aidan Nakuya n'enteekako omugongo ne ŋŋamba w'oba oyagala okinvestinga sooka otubulire abalema baddawa n'irema investor era nakati bakolerawo. Ate ye Abraham Luzi atalina kibiina kwajjidde agamba nti ebizibu bya Kampala yabisobola kubanga tazze kunoonya ssente wabula okuweereza abantu. Agamba nti ebizibu bya Kampala be bakulembeza abanoonya ebyokulya abatayinza kuyimirira ku nsonga ntuufu kubanga nabo bafaananya abalonzi ebizibu. Beera ku mulimu gwo tolanduka na munnabyabufuzi kuba ebyadde atalina kyagenda kuwa. Ekira tugamba nti oli wa ddembe anaasigalira alimu empewo tebamulaga ki
anaawulira yenna nga tasobola kumanya smart campaign nakubeeranga ku mirimu gye ojja sigala nga goofiirwa. Ate ye munnabyamizannyo Moses Muhangi naye agamba nti yagwanidde okukiikirira bannakampala Central. Nti tusobole okukomya obuyinza bw'aba LOCs ne bamayors b'amadivision kati saa zino basigala nga masaati mu ofiisi zaabwe because chairman takyalina buyinza, mayor takyalina buyinza. Kampala Central erina abalonzi abasoba mu bukadde 3 era nga bano be banaasalawo ani alina okubakulembera mu kisanja ekijja ekitandika mu mwaka gwa 2026. Paul Bakabulindi ne Robert Mwanje, BBS Telefina agesigika.